Yes, ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli weebale kusubscribinga, weebale kulikinga era weebale kubanga akadde wakanyiga okubanga buli information egenda maaso mu ggwanga essaawa zino oba omu ku basooka ogifuna. Era nga n'essaawa zino nkuleetedde amawulire omanyi olunaku olwaleero wabaddeyo meeting oba giyite press conference y'aba security nga balina ensonga ez'enjawulo ze boogerako nga beeteekateeka engeri gye bagenda okukuumamu akalulu kano nga 14 omwezi guno gwennyini. Naye ebigambo ebivuddeyo byo bitiisa. Naye ffe ebisooso tukwata omubabiro y'emboozi ya mwana mulenzi Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga era ng'ono ye spokesperson wa poliisi wano mu ggwanga Uganda. Fred Enanga avuddeyo n'agamba nti tuyina obukakafu obumala, tuyina information emala eraga nti President amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayagala kwekwekamu Embasy emu ku ziri wano mu ggwanga. Mbwayagala kwekwekamu Embasy, wamala okwekwekamu Embasy nga bamaze okulonda akalulu, atambuze propaganda agambe nti awambiddwa. Era mu mbeera y'okuba nti agenda kuba awambiddwa waggukewo ki akasambattuko, owulira, oba kiyite violence. Omukulu ono Enanga abyogedde mu meeting y'abannamawulire y'aba security nga boogerako eri bannamawulire nti Bobiwine apulaninze olukwe olwekwekamu emu ku Embasy mu Uganda, ateekewo embeera nti bamuwambye akoleze omuliro mu bannayuganda wabalukewo okwekalakaasa okutabangawo mu ggwanga. Omukulu Enanga yabyogedde, naye simanyi oba Enanga bino byayogedde abijjeewa, kubanga wano e Uganda ffenna tumanyi omukulu ono Enanga ebintu by'atera okwogera bitera okubaamu amakuuli, naye ffe nga bannamawulire tukuleetera buli kimu, nagamba buli kimu tugenda kuba tukikutuusaako wano paka nga akalulu kawedde tulabe gye binaggweera. Omulimu gwe gwa kusubscribinga, naye nga Enanga ge amawulire gakedde otusuulamu nti omukulu Kyagulanyi agenda kwekwekamu Embasy emu. Wamala okwekweka alagire bannayuganda nti awambiddwa, wabeerewo embeera eya chaos oba ey'akasambattuko mu ggwanga. Tetumanyi oba byayogedde yabijjeewa, naye ge gamu ku mawulire agaliwo. Likinga, commentinga, subscribinga